Yes, botampa mwana ebyange nawe bikoma nkoye ebyokuniiza nga baby nkoye ebyokuntuuza awo nenfuka nga fala byange njagala mwana mpola mpola nange nfuka omusajja nange oba oli awo batandika okumbala ng'omusajja awedde emirimu tukwaniriza mpola mpola ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi Pampitantambi Kimso number one rich boy Max Sudi Junior webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti otwagala webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga olunaku lwaleero angenda twala omukisa guno okutumirako bakyali bange bano bonna bali Saudi Arabia angenda kutumirako Promise Rihanna Kenzo big up on yourself waliyo kyali bange bamuyita going lucky big up on yourself Rita ogamba otya yes Rita nkutumiddeko nawe Ruth nkutumiddeko mpola mpola bali Saudi Arabia bakyala basoga abamu bava yes abamu bava Butaleja abamu bava Kamuli yes ne amubava Bosia then ngenda twala mukisa guno okutumirako baby Aida all the way from Kamuli Aida TikTok queen ngako TikTok akosa Rita Kays yes nkutumiddeko Rita Kays aka Aida nawe nkutumiddeko nga oli Saudi Arabia mbatumiddeko bambi bakyali bange mwe nambagala nnyo yes mbagala nnyo mwebale kuba nti mumpuliriza mwebale kuba nti mundaba mpola mpola bubyebe abyebe naye gwe waliwo omwana bamuyita going lucky. Why do you call yourself going lucky really? Jojo lucky nkutumiddeko kulo then Rita nawe nkutumiddeko kantumiddeko kyali wanga manyikiddwa nga Aida mpola mpola Ruth nawe nkutumiddeko Promise Kenzo nawe nkutumiddeko kyali wanga manyikiddwa nga Julius Katongole nawe nkutumiddeko Rita Tina nawe nkutumiddeko ntumiddeko bakyali bange mwenna Julius Katongole nkutumiddeko blood wange mpola mpola omukutu kumgwa Uganda mu Kamoli Pampitantambi Kimso. You can follow me on Twitter nkosa Jimso 16 then ku TikTok nkosa Jimso 16 ateboda ku Facebook nkosa Ntambi Jimso. Webale kuba nti otambula naffe blood waffe webale kuba nti otwagala webale kuba nti osubscribinga webale kuba nti buli kimu okikola nga bwe kirina okubeera nga kitambula mpola mpola. Olunaku lwaleero ngenda twala omukisa guno okuba nti mbaletera emboozi ya Rema Namakula kugatane Dr. Musa Sebunya soli wadde okuba nti oleka opinion yo botegeka opinion yo mu comment section yawo n'otubulira mpola mpola naye mukwano gwange nkusaba ekintu kimu tovuma abantu bw'obanga olina kyoteesa oba kyowabula obanga tokkirizaganya na bigenda mu maaso nkusabye ekintu kimu yes tovuma abantu mpola mpola now waliwo amawulire getwafunye of course social media ngawo okimanye waliwo omukyala yavuddeyo Rema yavuddeyo n'agamba nti olyawo waliwo ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga abantu batandise okuba nti bawandiika ebigambo ebyennamiza ebyennyamiza ebitiisa especially mu relationship abantu abasinga bagamba nti it will end in tears buli kimu kigenda kugwera mu maziga mpola mpola era ng'ennaku zino abaana okuba nti beeyagala n'okuba nti bagwa mu mukwano kifuuka ekizibu nti because buli omu agenda mu mukwano ng'abala munne mpola mpola wanono Rema kyavuddeyo n'abiteeka ku social media wanono waliwo engambo zitwasoose okufuna nti Dr. Musa Sebunya yavuddeyo n'atandika okuba nti oba oliawo atandika okubanja Rema Namakula omwana wanono kiteebereza okuba nti Dr. Musa Sebunya yatandise okuba nti abanja Rema Namakula omwana era nga family eya Dr. Musa Sebunya ntandise okuba nti eteeka ku Rema Namakula pressure okuba nti azaala omwana bino nno Rema alowooza nti it is not the high time si kirungi kuba nti abanjibwa mwana sawa zino because naye ng'omuntu alina goals ne relationship mpya agezaako okuba nti oba oliawo astadinga musajja mpola mpola era nga Rema agamba nti okuzaala kyo kyangu kubanga ye mukyala muzadde asobola okuba nti azaala at any time naye pressure abantu gye bamuteekako yesinzika okuba nti ereeta obuzibu kubanga yagenda okuyingira mu relationship ng'abantu n'ab'emikwano si bamugamba okuba nti oba oliawo ayingira relationship naye ng'ate kikonyisa okuba nti abantu abataaliyo nga ba third party ennaku zino third party zetandise okuba nti zimugulako olutalo kino kitandikise okubeera nti Dr. Musa kimuteekako obunkenke era nga waliwo ge twawulidde bagamba nti Rema bw'atazaalira Dr. Musa guno omwaka nga bakyali mu struggle nga banoonya omwana gwe bagenda okugamba okutuuma erinnya lya Mr. Struggle oba Madam Struggle oba King Struggle oba Queen Struggle mpola mpola
bw'atakikole wajja kubeerawo obuzibu. Tuwulira nti family zatandise okuba nti zipressurizinga Rema Namakula. Dr. Musa Ssebunya ali ku pressure, bamusaba omwana naye bambi akutte pressure kizadde ku Rema, mugamba baby onzaalira ddi, njagala kuba nti ndaba omwana wange mpola mpola. Wano nno kyatuusewo n'okugamba nti abafamily abamu nenganda bavudde ne bawa Dr. Musa Ssebunya amagezi, bagamba nti omukyalo oyo bw'atatuzaalira mwaka muguno omwana, bw'atatuzaalira mwana muguno omwaka, omwana omukyalo oyo tumute atambule atuviire, because ayinza okuba nga mupimi nga tayagala kuba nti oba oli awo atuzaalira baana. Wano nno waliwo agamba nti wayi simanye ekyali kikulumyeko bwe kikulaba obukkirawo ddala mu bbanga, nti tulaba nti Rema Namakula mu relationship yasooka yagipapiramu n'azaala omwana. Mu kuzaala omwana ennaku zino bamaliriza nga ekintu bakitadde era nga bamaliriza mu maziga mpola mpola. Wano nno Rema Namakula, yes, wano nno Rema Namakula yamaliriza nga ali mu maziga mpola mpola, oba oliawo n'omukwano gwe gwagenda mu maaso n'okuba nti gutonya n'okuba nti gukkirira mpola mpola, era nga Rema Namakula yetwogerera Kenzo yamutamya omukwano ne love. Rema agamba nti okuzaala nja kuzaala naye ate ebintu by'okunteeka ku pressure si byendiko. Dr. Musa agamba nti njagala mwana bw'otampa mwana, I think that will be the end of everything, because nange jende yes nansaba mwana nsubira this item okuba nti obuliawo bw'obanga oyagala omuntu bannange mulekera okutekinga people for granted. Abantu abo bemwagala nabo balina ebigendererwa byabwe. Omuntu alina ekigendererwa kyabwe lwakyayingidde mu relationship, si akuba nti relationship bajingiramu lwakuba nti yes mwagala kwegatta, sibamanyi mwagala kukola ky'omuntu wawansi abeere nga akwatagana mpola mpola. Yes relationship bakiyingiramu nga erina ekigendererwa, abamu bakiyingiramu nga balina ebigendererwa byabwe. So n'olwekyo nsuubira ekigendererwa kumu olwaki omuntu yali badde mu mukwano oba lwaki omuntu yali egasse kwe kubeera nti afuna ezadde. So n'olwekyo Dr. Musa Ssebunya ali ku pressure. Jjukira nti recently mukyala we yali mukyala we yali mukyala we Bushira, yes yali mukyala we ennaku ze bamuyita Boshira. Omukyala oyo yali yakazaala omwana ku saidi ze Namugongere, era omukyala oyo ennaku zino atijja agamba Dr. Musa Ssebunya simanya tazaala biki bigambo biri awo mpola mpola. So n'olwekyo Dr. Musa Ssebunya ayagala kuba nti adisapproving ono omukyala abadde amwogerako mu mawulire nga Dr. Musa batalina nkwazo zizaala simanya bla 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 bingi ebitambula mu maaso. Yes ajagala kubiserensi nga atandise okuba nti adimandinga Rema okuba nti oba oliawo amuzaalira omwana. Simanyi oba Rema alidde okuba nti azaala omwana because alina omwana we ate naye muntu alina goze, because yes alina goze ng'omuntu. Music career yanjawulo ne ku bintu bwe bitambula, era nga kiba kikyamu nnyo okuba nti oba oliawo ate mu music career ebintu bivaayo ne bitandika okuba nti ate bitambula nga bitambudde mpola mpola. Yes mpola mpola. Webale kuba nti otambula naffe omukutu guli gumu Uganda mu Kamoli. Yes batumiddeko batali bange mwenna nkiddamu. Dr. Musa Ssebunya atandise okuba nti ateeka pressure ku Rema Namakula, agamba nti njagala mwana mpola mpola. Rema no yagenze ku social media n'agamba nti bannange yatandise okuba nti akolema, n'agamba nti bambi Mukama nkusaba buli kimu ekiriwo kigwewo, nkusaba otandika okuba nti oblessing obufumbo bwange, omukwano gwange ne mukwano gwange, nkusaba ompa obukumi ne mukwano gwange, kubanga bino gye bigenda sibitegeerayo bingi ebigenda mu maaso. Ndaba Uganda yonna egamba it will end in tears. Twagala buli kimu kigwere mu maziga. Omusajja wange ndamwagala nga mwagala kuva ku ntobo y'omutima gwange, naye ate bigenda mu maaso n'okuba nti bituukawo nsuubira bintaddemuko essuubi ntandise okuba nti bineewalikiriza era nga emmeeme yange egenda efa mpola mpola. N'alisabye Mukama Katonda blessing ne famire yaffe n'abaana baffe mpola mpola. Kani okubeerawo nga ate ekintu kisasika. Jjukira buli kyekisasika nza abaswala. Dr. Musa Ssebunya avudde n'agamba nti byebe ekimala nze sajja kufumba, sajja kuleeta kambewo, wabula najja okufumba nga bwe nzaala ne ku baana. So n'olwekyo njagala ompe omwana, wegataba mwana nze omwaka ogujja mba ntambulamu. Omukutu guli gumu Uganda mu Kamoli. Mwebale kuba nti mutambula naffe, mwebale kuba nti mutwagala, mwebale kuba nti musubscribinga.
agambye akatumireko bachali bange mwena abajibirako bambi yes Promise Rana Kenzo nkutumiddeko Aida nawe nkutumiddeko kantumireko Ruth nawe nkutumiddeko Rita ne omukyala mukulu amanyikidwa nga Going Lucky nawe nkutumiddeko webula kubantu wekomera wano mukutuguligo mugwa Uganda mukamoli big up on yourself genda ku Twitter teka muntambi chimsobere nti ononyako mpola agenda ku Facebook nkosa ntambi chimso mpola kugambye ku TikTok nkosa Jimso 16 Twitter Jimso 16 adene ku Snapchat nkosa Jimso 2 obere nti onfuna mpola wante tuleta palapase twasala okubantu kunonyeza ebintu byetab subscribe genda ku Facebook nonya page yafe manyikidwa nga Uganda mukamoli liking tugenda maso mpola big up on yourself.